Kyovolaba omuyimbi Paulo Kafeero yakayimbako akantu ako mu luyimba olumu nti nze n'enfuna oyo zaapakasa singa nina sita ennamba yali ategeeza ki? Abantu bakujajinga ye ngalooza nti bw'abeera ekyo ky'oli yandikoze kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino forgetting nti naye waali waliwo abagamba nti singa abadde awo waali bandibadde kirala okusinga ekyo kyali. Kyekiri kye bagamba nti ng'osonga olugalo olumu muntu engalo 3 zisigadde zikola ki? Zikusongamu zikutunuulidde. Okumukusomoozebwa kwe kuva ye muntu ali ku ddaala eryokusatu okujajinga omuntu ali ku ddaala ery'amakumi-30. Omuntu ali ku ddaala ery'amakumi-30 ng'oli ku ddaala lyakusatu tojja mutegeera. Kubanga be yayitamu okuva ku ddaala eryokuna okutuuka ku wakati w'eddaala eryokuna n'eddaala erya 29 kikwetaagisa kumala biyitamu okutegeera kyalimu. Oli kyakeera ku makya n'aggamba olaba nze ababaka ba palamenti nze n'embeera oyo olaba bafuna obukadde aga nze mu palamenti ne bwe mbaye omwezi gumu atanago nkyusa obulamu naye kati lengera omubaka we yavuga gundi spasio kati nkwata atanago nensookanga kubanga gamalawo ebizibu byange kati gwe obulamu bw'oli ali ku ddaala eryasatu otandise okubuteeka mu bulamu bwo gwe bikkolera naye bikkolera kubanga awo oli kituufu era bw'obibalaku gwe bituufu naye okusinziira oli waali tebikyakola. Kyekiri kyegambye nti wakati w'eddaala eryokusatu eryo ly'oliko kutuuka ku ddaala eryasatu bala amaddaala 26 agaliwo wakati awo kijja kwetaagisa kumala kiyitamu kyandibadde kya buvunaanyizibwa. Nze nyina abantu besikwata nsobi olw'ensonga nti simanyi lwaki eyo ensobi ezze ku oyo nga nange bwe ntuukawo esobola okujja oba ontegedde. Kyefaanaanyirizaako nga muli mu bizinesi wakatandika bizinesi n'olaba amaze mu bizinesi emyaka 2 n'otandika okugamba nti ekyo kyakola kati olaba lwaki okola ekintu ekyo lwaki takola bw'ati ebyo byeyagala okukola asobola okuba nga nabyo yabikola naye olw'okuba nti gw'oli mwaka gumu ye ali myaka 2 emyaka 19 egy'experience gy'afunyemu oyinza okuba nga buli ky'olowooza okukola yakirowooza okukikola naye alina ensonga lwaki yakivaako. Ontegeera? Tonnabiyitamu tonnabirowooza nako. Yes. Ojajinga nze sisobola keera ku makya nga nti lwaki abo baakoze bwe batyo kubanga olaba kati akakantu katono nnyo kangu nnyo kubanga nze bwe mbeera nze okiraba ako nkakula bwe nti ne kavaawo bwe mbeera nze oyo gwe nnenya atakakoze bw'ati asobola okuba nga naye we yabeerera wendi ku lwaliro yakakola nga bwe njagala okakola nga yakansinga n'okansinga ne bwe nkakola. Omuntu asitudde kilo 5 tomusuubira kubeera nga gwe akyasitudde kilo 2 onfuna. Omuntu asitudde kilo 5 oli ssentebe wa kyalo ojajinga omubaka olina abalonzi 8 ojajinga omuntu alina abalonzi 1,000 lwaki tagenda kuziika? Mbuze n'embeera ng'oli nandikoze bwe nti ki ekikugyako okuziika nze olaba nze wano ku kyalo wendi ku nfuna yange entono buli muntu muziika ddala ssentebe kyekyandikulemeseza okuziika ku kyalo naye olaba nsobola oziika nga ne gavumenti tetusasula. Tujajinga abantu abatudde mu ntebe ze tutamanyi buzito bwe zirimu. Tujajinga abantu abali ku status gye tutamanyi ekostinga ky'okugikola kibeerako. Oli muyimbi wakatandika wakakubayo hiti yemu oli ku kamiliyoni olaba kati olaba bamupangisiza egindi n'atagenda kakati olaba ono spice ne bagamba nti bakupangisiza obukadde 6 ne bakuwako obukadde buno obukadde 2 babadde bugenda omugaggawaza kubanga gwe ekizibu kyo kyakakadde kamu tewafunye na booking yakakadde bwe tubala abalamu n'obunaayita okitegira wama ayita buna
Milioni nnya kati abo bavuga amafuta gammeka ne bwebe enywa nnyo kale emitwalo 3 kati balance ono bagambye alagawa byonna obyogera lwa kintu eki toli mu ngatto ze toli mu ngatto ze njagala abantu abali ku level emu benenye omuwulu tonenya mufumbo omuwulu tonenya mufumbo olaba omukazi nakola bwati omukazi lwaki oyisa bwoti omwana w'abandi twagala otubulire oli mufumbo oli Uganda ekyamanyi kyolina passport tebagikubanga muwadde stampu y'ejjuba owooza kati olaba oyo mu Amerika nze singa nze mbadde awo babaddeyo emyaka 10 naye ne bwogera ku makya n'omubuuza kyova olaba Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo Katonda atalina mannyo gwawe ennyama abaddeyo emyaka tegiri 9 era kyenkana gye 10 yagula no poloti emulemye okuzimbamu maama waali wanaabona wadde ne bamukubira amasimu ekyamanyi kye yakola bwe bamukubira omwaka guli nno yabaweereza obukadde bubiri taddangamu muganda wange ebyo twagala ali mu Amerika yaba abyogera kubanga ali yasobola okumanya ensonga lwaki ono taweereza era yasobola omubuuza nti lwaki toweereza kubanga n'ensonga lwaki taweereza ne bwagigamba gwe toyina magezi gaayo ne bwaga nti aba ICE basiiba banjiribya toyina magezi gaayo okujjako okubuuza nti be baani abo aba ICE bano simanyi abaana ababanoonya nga tebalina mpapula beba ICE so kati nze sinza bitegeera tobimanyi naye gwolowooza nti bw'onaatuukayo ojja kukola ky'amanyi okusinga abantu abali waggulu balina akazito kanene okusinga ffe abali wansi ontegeera nze olaba omuntu akoze bukozi bwati mukole bwoti ekyo kitono nnyo lwaki okalubya ensonga muto yanga oyinza okuba maki wa myaka naye ndaba yanga kakkana nze nga bwe ndaba bw'onaatuukawo awo ojja tubuulira ontegedde kale naye butabala byebyo nze simba nenfuna oyo zaapaka singa nnyina site namba katukulinda ozifune singa nina site namba